Emyaka 3 gye mmaze ku Bulaaya. Jangu nawe ali ku Bulaaya kano kakuyamba. Naawe asuubira okujja ku Bulaaya. Naawe atali ku Bulaaya ng'oli mu nsi ndala oba oli mu Buwarabu oli Uganda naye nga Mukama ayina waakuseseetudde n'akuteeka, naawe kakuyamba. Vidiyo eno giwulize bulungi, ogisharinge, ogitereke, ogikoopinge, ogiripositinge. Kwegayidde bwegayize ennaku z'omwezi nga 10 birthday yange. Ntimba ompe ne ku birabo. Osabire ne maama wange Nasozi Mmire, ekitangaala ky'olubeerera kimwakire. Olunaku katutudde ku vidiyo. Olunaku ng'oyagala kale otegeera otya nti obwavu bw'olina tebakuloga, tekiri mu kukola nti okola emirimu mibi, tekiri nti ebyetaago olina bingi naye ng'olaba toseetuka? Jangu kubuulire nakizudde ebbanga lye mmaze ku Bulaaya. Kansooke kweyo ebintu bibiri. Ekisooka, otegeera ddi nti obwavu buno bwe nnina buva mu nnyumba ya kitange na mmange wa wano. Ng'olina nnyoko, olina kitaawo, oba ng'olinako omu bali mu kyalo, oba tolinaako n'omu naye ng'olina baganda bo nga babeera wammwe, oba ewa taata oba ewa nnyoko, nga baganda bo bakulu myaka 2 kudda waggulu, olinako 2 oba 3 oba 4, oba ng'olinawo nnyoko naye nga batudde ku ttaka lya yiika 3 okudda waggulu. Naye Krisimansi bw'etuuka n'ova mu Kampala n'ogendako mu kyalo, ng'oyagala kgendako mu kyalo, muliireyo Krisimansi nga bakkubira essimu obaweereza ssente babuukinge amatooke. Tukiyita kusiba ku ttooke, basibeko ettooke, basibe ku kakoko n'enva endala. Bamanyi ng'edda ab'okwesonda ente oba embuzi. Naye nga ggwe bw'ova mu Kampala okutandikira ku bunzaali ne greens nga nakati n'omugula ku kkubo ku mudaala mu kyalo, naye nga bazadde bo oba abantu baabo batudde ku yiika eziwedde 3 okudda waggulu. N'ogula akanzaali, n'ogula sooda, n'ogula omuceere, n'ogula ennyama, n'ogula amatooke, n'ogula n'enkoko. Ng'ewakati wali wadde enkoko gye muyinza kusala ne mulya abantu 6. Ng'ewakati wali wadde ettooke lye muyinza kutema amatooke 2 ne gabaliisa abantu 6. Muganda wange wuliriza. Famire eyo egenda kuzza mu bwavu, tolisituka. Okinene nnyo ojja kugula kapoloti, oteekeko 5 ku 10, oteekeko akayumba n'abaana basome naye nga tolina investment z'okola. Obwavu bwa nnyumba obwekutulako otya. Famire eyo making sure mu mwezi waakiri ekulizaamu omulundi gumu. Omulundi gumu. Teekawo omuntu ng'abega nti maama bw'aba omulwadde, bwe bakuba essimu nti maama yakubira kukubira nti nnyoko mulwadde, olyoke ogende togenda na mu kyalo, ofuna abamuleeta okumujja mu kyalo ne mutwala mu ddwaliro eddene n'omulabirako awo n'obawa ky'obawa n'obagamba nziruka. Anti nnyoko aba nnyoko, weebale nnyo. Bw'olaba tali bubi ng'olyoka omulekawo ng'ogenda onoonya ekikumi ng'obawa ky'obawa, bwe bamuzzaayo ng'omuteeka ku mwezi gw'amata nga omuwa ebigira byonna, naye meekinganga sure famire eyo si buli mukolo ogubeerayo genda. Oyinza obutakitegeera mangu. Bwe babaayo omukolo nga gwa miliyoni 2 nga gwe badde bakusuubiramu $50,000, waayo 8 bagambe byankwatamu. Ekyokubiri, olina baganda bo onakkubira baba njatandika kano
ng'oyagala okulemera mu bwavu totandikiranga muganda wo bizinensi wadde ekintu. Ng'oyagala okuyamba muganda wo yambanga muganda wo atambula, toyambanga ali mu buliri. Totegedde? Muganda wo baaba nnimye ennyaanya naye eddagala erifuuyira sirina. Singa ompayo akadagala akakebe kammeka k'ebiri kitundu omukwatire $5,000 gimuwe. Baaba njagala kulima nnyaanya naye n'akakebe akagula ennyaanya sikalina kyokka njagala bannimirako wano, tomutandikira. Baaba singa mbadde ne capital nantandisa akaduuka wano nentunda akaduuka, tomutandikira. Abantu abo bw'obatandikira ebintu from zero, from nothing, n'obangawo ekintu, obwongo bwe mulowooza nti yakola dda, gwe mukozi we, baana mukola ne muleeta. Bw'oba ne muganda wo nga tolina ky'oyinza muyambamu, toyambanga muganda wo ali ku zero, yambanga muganda wo ali atambula. Bw'oba oyagala kukuuma k'ofunye, toyambanga muganda wo ali ku zero, yambanga muganda wo atambula. Baaba nvuga booda naye nenkaddiyeeko, kibooda tekyage olinawo mmeka? Nandiguzeeyo kale eya looni kuba kati nandiguze mbadde piki gyo yanzigize ya 3 naye sina ssente ennaku zino abaana biki nina akakadde kamu. Obubiri mumuwe, genda ogigule. N'otagambanga babangulira booda ntandika ovuga. Mutima gwe ajja kulowooza kati kankikubalire bwe nti keera ku makya noonya ssente zikole, genda okyakale, ojja kugamba nti bwe ngenda nja kulyako zino. Kola $30,000 ojja laba nti ojja kulyako, ojja kgenda mu ndongo lyeko $10,000 ekinene ennyo. Kati keera ku makya londa ssente $60,000 ojja kgenda mu ndongo okomewo $60,000 nga 5 mwena ogiridde. Muyinza okukategeera leeti ne mujja kukategeera. Muganda wo takukubiranga essimu omuyambe nga talina bw'ali. N'ow'omu kyalo agamba ente zange 2 zaalwadde oba embizi zange njagula biweke. Tagamba nti ngulire enkoko nnunde, ngulire embizi nnunde. Nga ye akuli yeetinze eki? Ojja kukategeera naye bangi nnyo mukaabye. Kyokka muganda wange yansaba kino n'enkimuwa, muganda wange n'ansaba kino n'enkimuwa, ne byonna balya birye. Ye kubanga ye talina pulaani ekitandika. Gwe capital gw'olina ani yamukuwa? Kale ateme amando oba ajja akubaliraga baaba nkuba bulooka, naye singa nfunayo abaana 3 nga bannyambako okukuba bulooka, mu mwezi gumu tuyinza okufulumya bulooka $10,000. Ezo tukolera ssente. Kati olinawo ki? Ninawo obutiba n'ettaka lyange lya $20,000. Singa tufunayo ekimotoka nekituyirawo ettaka ng'ononjayo gye basima enguudo ng'ogulayo ettaka, sino tulaka nga 2 nga bayiwawo ng'atabula ng'omuterako n'abakozi. Naye baaba oba ntandike ku bulooka nadde empulani ng'oba nkube ku bulooka kuba kati ne ssente zibuze. Ekyo kye kisirani kye mulina mu nnyumba. Genda wala. Magezi gazze tegannaba, linda lw'onoofiirwa gajja kujja. Linda essente z'otaddemu bwe zinaafa gajja kujja.